Abasibe ba National Unity Platform amakumi asatu n'omusobyo kulisanya Mudaijin muganda waffe Machete Yasin muganda waffe mwana muwala Olivia Lutaya n'abalala kyebakoze juzi mu Koti Yamagye okwekubira enduulu okugaana okukkiriza okunyigibwa mu ttooke okugulirirwa obukadde 200 yadde bagambye okubawa nti bawalize President Kyagulanyi kati nno kizaalidde Museveni leenya ku international criminal court ya koti yensi yonna obujulizi bulijjo babunoonya nga bakwata mpola kandi obujulizi bwafunise obunene obw'ekika ekya waggulu nti nno General Museveni abaana yabasibira bwereere era badde bakola ebikolobero ebyenjawulo kubanga ku olwo abaana abaavaayo okusitula eddoboozi lyabwe baabakuba katono okubatta busi era nga kigambibwa mbu omu yandibanga yafudde abalala bali ku bibumbeera mbitasobola asibeho yali ku mimwa gy'abantu alina buno obubaka n'obujulizi buno n'obutambi bwonna bamaze okutuuka mu koti yensi yonna kati nno General Museveni kajampu yabalagadde edda mu bbwa essaawa yonna bagenda kumukaba owulira embaga Kyagulanyi yamugamba nti gwekola ebikolobero byo nze kamera weeziri ngenda kukulabisira ngenda kutufuna obujulizi obwo mbukozese okulaba nga tukujjamu embeemu entebe mu ekyangira kati nno kyaka nga kiwedde eno abakisuubuzi beekalakaasa ate eno koti yensi yonna essaawa yonna emukwata akiba so tulabe akatambi kano n'ebinne birimu ogenda kumanya nti Kyagulanyi ate mulalamu General Museveni namusaya tusedda ku nnyoge mutabaniwe ne muganda we sale musale. Alright. Okusinziira ku baana demonstration gye bataddewo nga bali mu kkomera nga bali mu kaguli ka military court ne Makindya. Ekintu kino kyanyiziza nnyo genetically modified general Muhoozi. N'agamba abaana batuswaza batya ku international level ne beekalakaasa nga bali mu Koti Yamagye. One thing Muhoozi, let me tell you one thing. Tosobola kulwana mazima. And taking those younger boys to the military court martial because you want to scare them off to talk about the national issues, that is wastage of time. Army uniform is like any other uniform. Just like you are holding guns, that's the difference between the army uniform and the other uniform. If it wasn't those guns, you are nothing. Muhoozi boyimiro bange sawo ya pambe yisemu enkuba. The likes to your father Musale. Ni Museveni, you have nothing. Just gali mundu ye bagande muyina amaanyi temulina amaanyi. Nothing you have. Ezo uniform ngendala zonna amaanyi gamone just mundu temulina kirala. So bwanga abaana bagumye bali mu koti martial nga tebatya ku that extent ekigenda okujja mujja kitegera mujja kikwasako mikono ebiri. Mubusiru bwe yagambye bwat. These boys have exposed us. How dare they come in the court, they start making noise? So, treat them harshly where they are. In fact, let me instruct, say my boss, to silence these boys slowly by using of lethal poison, because we don't want them to shout for us. So, kwe kwawulako bali abataano ne abatwala Makindye omugombaga nti yafudde abasigadde bagenda bakuba ebutwa mpola bagenda kufa silent bayinza n'obbata naye nga mu process y'okujja okureporting nga tebajja kumala bbanga ddene kubanga he authorized of killing them silently. So you are ordering people to be silenced by injecting them poison. No problem, you do that. The world is watching, and these videos are there. You had your time of repenting, but you have failed because you have cow mentality. You think you are the Alpha and the Omega of Ugandan politics because you are holding guns. No. No problem. Mubakuba obutwa. Time will come zino videos zijja kuvaayo, evidence jeri mujja kitegeera. Tugenze maaso.
Wiki okutandika ndowooza omwezi gulinga gutandika nzize nkuba ekigambo ky'okusibaga abaana baffe bannayuganda. Kamba wamawulire ge nasembye okufuna okusinziira ku sources zange. Wetwogeredde essaawa zino bannayuganda bo ebyokubasibaga bamu babiganye era ndowooza n'abayitaayita mbe tekyali bintu byakugamba abantu beebuusiza baganye. Ogwo gwe maanyi g'abantu, ge maanyi gammwe, ge maanyi g'abantu. Watching and these videos are there. Nedda ku lukalu lwa Africa omuntu atyo mwogerako abantu batyo boba ye Munyarwanda n'omulogo. Bwe twavudde ntukuba ekibozibozi kya vaccine kino we twogerera essaawa zino mu saturation seemwayi yo nga yo scare them off to talk about the national issues. Ebizimbe byogera biteeka mu kamuji yaleka abaana. Nagamba abaana batuswaza batya ku international level ne beekalakaasa nga bali mu Koti Yamagye. One thing muhozi, let me tell you one thing. Tosobola kulwana mazima. And taking those younger boys to the military court martial because you want to scare them off to talk about the national issues, that is wastage of time. Army uniform is like any other uniform. Just like you are holding guns. That's the difference between the army uniform and the other uniform. If it wasn't those guns, you are nothing. Itemulina chimulina. Muhozi boyimiro bangesa oyapambe yisemu enkuba. The likes of your father Salimu Sale. Ni musebi, you have nothing. Just gali mubi yabagandi muyina amanyi. Itemulina amanyi. Nothing you have. Ezo uniform ngendala zonna amanyi gamone guest mundu temulina kirala. So bwanga abaana bagumye bali mu court martial nga tebatya ku that extent ekigenda okujja mujja kitegera mujja kikwasako mikono ebiri. Mu busiru bwe yagambye bwati. These boys have exposed us. How dare they come in the court, they start making noise. So treat them harshly where they are. In fact, let me instruct, say my boss, to silence these boys slowly by using of lethal poison, because we don't want them to shout for us. So kwe kwawulako bali abataano ne abatwala emachindye omugombaga nti yafudde, abasigadde bagenda bakuba ebutwa mpola bagenda kufa silent. Bayinza n'obbata naye nga mu process y'okujja okureporting nga tebajja kumala bbanga ddene kubanga he authorized of killing them silently. So you are ordering people to be silenced by injecting them poison. No problem, you do that. The world is watching and these videos are there. You had your time of repenting, but you have failed because you have cow mentality. You think you are the alpha and the omega of Ugandan politics because you are holding guns. No. No problem. Mubakuba obutwa. Time will come, no videos zijja kuvaayo, evidence jeri mujja kitegeera. Tugenze mu maaso. Wiki okutandika ndowooza omwezi gulinga gutandika nzize nkuba ekigambo ky'okusibaga abaana baffe bannayuganda. Kamba wama ndowooza embeera mugiwulira y'abantu baffe, abaganda baffe, abaana baffe, mikwano gyaffe, ba foot soldier abakwatibwa abali mu nkomyo, awatali musango, abali mu kutulugunyizibwa olw'endowooza yaabwe. Nno okuwagira buwagizi President Kyagulanyi ogwe musango omunene ogwannagomola oguli mu kusibya abaana bano. Era nga beekyanzijjo mu kooti baleeta abayimirira babaka ba Parliament ne babiyimirira. Kooti nekkiriza nti ababaka ba Parliament batuukiridde okweyimirira abaana bano. Naye neegamba mbu
tebamanyi waje babeera tebalina maka matongole babeera n'ekyo tebajja kubata kubanga tebalinaako waabwe. Tulabe ne Uganda bannange bulijjo agenda okutereeza musango gwo mukama tulabye n'eggwanga lino okola kino ate nga gavumenti yo ekola biri ne mulwana okutereeza ensi yammwe mulwana okunona ensi yammwe bino kale mulikole mulina obuyinza muli bamaanyi byakyatunabakolera ki n'essaawa yamujja very soon amujja kwejjusa bibadde mukola bannansi bibadde mukola abaana babali one day mujja kwejjusa baaganya omwe nabaliko mubali kubaako mukama katonda musaba bakumi afudde bwatuddamu ebigambo wanawakiriza beeraba.